Kale, mbalamusiza nnyo mwenna ab'Oluganda, mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo. My brothers from Acholi sub-region, I want you to get my information loud and clear that we are not jubilating the death of Right Honorable Oulanyah, but they grieve the pain that we have been going through for the last how many years this guy has been in power. This is what made us to be like this. Mbalamusiza nnyo mwenna. Musharinge video. Muyite bannammwe obudakiika bwe ngenda okumalako wano. Saagala kumalako biseera binene. Mbalamusiza nnyo naye nga sinnabagenda wala. Njagala okubazannyira akayimba kano mukawulirize nga bwe musharinga video kubanga njagala video eno mugisharinge. Muyite bannammwe kubanga byengenda okubagamba wano waliwo ate ebirala. Omanyi ffe buli bena abasajja buli we balaga enswera tubeera nazo. Enswera tubeera nazo ezibatambulirako. Oba mukitegeera ensonga
kyancha tetuliyo wano kusanyuka abantu b'Oulanyah abaana b'abato balese okitegera mukazi we abantu beggulu bannange we are not here to jubilate nti Oulanyah afudde naye nnyindo bw'oginyigiriza etuuka n'ekola ki nevaamu omusaayi basajja mmwe mutubonyaabonyezza basajja mmwe mututuusiza ku kisenge basajja mmwe mutukoze buli kimu kyonna kuno mwempoloyinga abantu bali kuno batuvuma ebivumo nemmwe mwagala ekibi bwe kituuka ewammwe ffe tukaabe nze I'm going even to differ from my leaders President Robert Kyagulanyi Robert Center Musebo this very same man bwegenda olabe mugende mugugulinge information ye gye yawanga nga akola ki ng'alayira omusajja ono yeewaana nga bw'amaliriza Nupu Mugundi sub-region nkimanyi this is what you can talk as leaders neffe nga ba soldiers ku street we are not going to jubilate we are not going to whatever okitegeera nabadde wano eggulo nembabulira information muganda wange Fred yali wano n'abagamba nti ono musa ffe nga twakimanya da naye kati twagala okubabuuza lwaki mmwe bwe kituuke wammwe mwagala ate ffe tubeere nga kwegamba mbu he has been a man for all Ugandans this guy has been over 30 years nga akiikirireyo mmolo simanya gundi okitegeera so mututaddemu omutima amazima ga Katonda mu ggulu singa mwakeera ku makya ne muto obuyinza buno simple singa mukeera ku makya ne mutuwuliriza bye tugamba n'ekino mbakubidde oluyimba luno temulowooza nti nno Oulanyah afudde then bagenda kubonerera nabagamba Museveni ayina ekisenge kye mu State House gy'abatwala eyo n'abanyokeza bonna bavaayo nga basiru kati wano olaba kuliko abafu abawerekedde mu mufumu naabwe kuliko Ruth Achengo oyinza okuba nga this is your last day Maobe oyinza okuba nga this is your last time gwe gundi gwe mama Lususu gwe Winyiddolo okitegera kakati ngenda kubabuulira ensonga eri mu kintu kino sharinga video yitabanno njagala mukwate kalaamu mwebuuze ebibuuzo bino wammanga ekisooka kyensooka okubabuuza omwami ono nga tannafa nabagambye neggolo yakompeya ringa nabbi Isa alayhi salatu wassalamu ku Museveni omusajja omusezi omusajja omutemu omusajja omuki n'okompeya ringa Museveni ku nabbi Isa ku Jesus Christ mumanyi bwe mugende eyo Museveni bw'abatwala mu kisenge kyekyo n'abanonyokeza buli muntu yenna awagira Museveni mujje mumulabe musiru amagezi talina tabeera na magezi bwe batyo bwe batwala Abiriga bwe batyo bwe batwala Lokeki bwe batyo bwe batwala gundi Kasiri Eggwanga bwe batyo bwe batwala gundi Aronda Nyakayirima bana abasajja tebagenda kubonerera njagala otambuze video kakati twabadde tuli awo nga abasajja bano batudde wansi bwe namaze bakuba mu video ne batula wansi ne bagamba bannange abaana batutegedde omusajja yakola ki fe ola alongo tubadde tukyusa statement zaffe nga temuzitegeera naye twali twabagamba nti omusajja Oulanyah yateekayo dda omusajja Oulanyah yakola ki yateekayo dda naye nga Buganda wange Fred Lumbuye nti bayina engeri gye babateekateekamu bwe babateekateekamu nga bw'oba waakagula essimu gwe essimu gy'ondabirako wano bw'otandika n'ogiteekamu app eno n'ogiteekamu app eno n'ogiteekamu app eno kati bwe babadde babateekateeka kaakati eggulo bwe nazze ne mbagamba nti baabayita emisinde ne babagamba nti omusajja tumulabyemu ekizibu mu kiki kino kye mwatugamba ne badduka emisinde ne bamubagobya kati baamutwala somewhere bamutwala ew'omukwano omukyala bamukkiriza kubanga mukyala we
yali yakola ki yali omukyala we gwe yasooka Oulanyah yafa ono omukyala owokubiri abeera mu US naye yamuddukako omukyala bwe yatuukayo n'alaba nga Oulanyah agongobadde era kino njagala kukibasaba mwenna abalaba video yange eno omulambo gw'Oulanyah bagenda kubalagaga for face ate ne face bayinza obutagiraga nkiddamu omulambo gw'Oulanyah bayinza kubalagako face naye n'oyo yonna yagongobala kubanga bamuwa naavu ki wamukitegeera kati mwe musuubira mbu ffe tukola ki tukungubage kakati bye bino byenjagala okubabuuza njagala okubabuuza ebibuuzo bino njagala okubabuuza ebibuuzo bino why his wife and 2 daughters were denied access to Oulanyah lwaki mu Oulanyah n'abaana ba babiri mwabamye access abaana bano bwe baava Dubai ate naawe omukyalo omukozi gwe ndaba you are watching my video you have been looking after these children why did you deny Oulanyah's wife access to him why mwe bwaki that is question number 1 I want you to answer that question lwaki mwamuganye access because enzita gye mwamuttamu omusajja ono mwamutta bubi faze nashi munange wendi msharing video eyo yo question number 1 question number 2 the money spent on Oulanyah and the transportation to bring him back his body back lwaki mu spending a sentence empitirivu chichiche mwabadde mukweka lwaki Oulanyah we mwategeera nti tagenda kuwona mwamu hachatalingire ennyonyi namba ne muteekamu n'abalwadde abamu era bangambye wano bannange wano wenjagala mu sharing video ne kano mukasalemu nti ekiri mu Acholi sub-region kitokota sikisaanikire therefore wano bayinza okubeera nga bayinza okunyigawo omuntu omulala nkiddamu bayinza okuba nga bayina emirambo gyabwe gye baategeka mu safe eyo nga bagenda kwanawunsinga nti waliyo n'omulala akoze eki afudde kubanga ekiri mu Acholi sub-region olabye ono mapenduzi yeekaabya obuzigaziga obw'ekisirusiru fenga twakaabadde amaziga mumanya bannange mumanyi bwe mwatta Rita Nabukenya mumanyi bwe mwatta Rita Nabukenya mumanyi bwe mwatta gundi ono mwana waffe gundi ono security wa Bobby gwe mwattira Busega mumanyi engeri gye mwamuttamu mumanyi amaziga ge tukaabye wallahi Allah oli w'amaanyi Allah oli w'amaanyi kyovola banga nsiba mbagamba wano nti Allah akugamba nti Ar-Rahman Ar-Rahim ye musasizo w'ekisa ekingi mumanya amaziga ge twakaba ku Rita Nabukenya omwana ne mumulinyisa gundi ya police mumanyi Seeka Kirevugo mwakuba amasasi for nothing tutambudde why is it that Museveni lwaki Museveni gwobise Oulanyah lwaki Museveni kana akawala akakooperatingira Twitter yo ke kabise Oulanyah lwaki because mugenzo okulaba nga ate from today mbadde ngenda kuleeta amawulire ebifaananyi byonna kati mbalinze mutuuke Uganda muganye okurilizinga ebifaananyi kubanga nabagamba fe mu diaspora wano nabagamba mu diaspora tuli mu majje ga America tuli mu malwaliro tuli buli every sector kuba because bana Uganda batandika okufuluma Uganda Museveni ojjukira bulungi batandika okufuluma Uganda in the 60s 70s fewe twazaalibwa 80s 90s kati abafulumye 2000 be batono ba intellectuals bonna abali ku Lwobote bazaala abaana baabwe abali ku Lwamini ne bazaala abaana baabwe abali ku Lutwa bonna bali every sector tulina banna Uganda bali mu Air Force olaba eriyo ne munna Uganda avuga ali mu maje ga Ukraine kati mbadde mbalinze era mbalinze mutuuse bode y'Oulanyah Uganda muganye oku revealinga information ye because tugenda kubawocha tugenda kubaabya kiche kyagwawo ku Lukodo lwaki ye Lukodo mwamuziika secretly kati ate Oulanyah gwe mwagadde okukola ki
the reason behind this, baagala kubeera nga babuzaabuza abantu b'omu Acholi sub-region. People of Acholi sub-region, Madam Zedriga, I want you to understand that Museveni is going to confuse the people of Acholi sub-region. He's going to do a lot of things for Oulanya. Njagala kane kano Amawulire. He's going to do a lot of things for you guys. He's going to build even a memorial over there, remembering Oulanya. Ngate he knows ye yamumaliriza. How much tegera? Ngate he knows nti ye yamumaliriza. So people, Madam Zedriga, be very careful. Eyo bagenda kubalima, they are going to lie to you. Museveni is going to be a sympathizer now. He's going to talk, oh, we are sorry. Oh, we are like this. Oh, we are like this. He's going to build a school. He's going to build a memorial. He's going to do a lot of things. Because he likes to divide you and rule you. And they are going to come. Babagambe mula babantu ababadde bakola. Take a look at Kojo Mugezi. Take a look at Yekolera. Take a look at Freddy Rumbuye. All these Abaganda, they've been jubilating his death. We have not been jubilating. I mean that guy's death. Tubadete tusanyukira byabadde akoze ki? That is the question I'm asking. Lwaki Museveni gwo bise? Why? Why is it you? Why you have been not taking our points? Why you have been not Muwadde lwaki temutwala ebyaffe? Bali omusi oliawo wesirwazo oli Dr. Wabumyu. You are going nakugambye eggulo gezaako. Kati wagenza okulaba, mwagenza okulaba nga kyenna kubye eggulo kibakoze eki. Mwagenza okulaba eggulo nti nabasobodde n'okusportinga ennyumba gye mubadde musuzaamu Washington DC. The only thing you have to do is to announce him that he's dead. Kati mwagenda mujjukire nyina ne live gye nakola nemba gamba nti ekitutta abantu bano. Ruth Achenge, you have prepared a separate postmortem. Postmortem mwene gye mu America mujiganye era temugenda gisoma. Mugenda kusoma yammwe gye mu preparing idde. Let's hope nti mugambe gulogundi nti afudde Claude. Let's hope temugambo omusajja ono nti afudde gundi, afudde ki, afudde Claude. Tugenze maaso. Northerners should be vigilant. They should not fall victim to the lies of Mao and the group. And Mao, here I want to warn you. This is your last mission. Njagala kano mukashayaringire Mao. Mao nchimanyi omanyi bulungi Oluganda. This is your last mission. You have been playing since Lakwena. There comes Connie. There comes or succeeding of disorganizing a DP. Or succeeding of dividing a DP. Backward cha Nupu. Because Nupu was anointed by the Almighty Allah. Nupu ekulemeredde ne Kyagulanyi. Kati njagala okugamba nti guno gwe gusembayo Mao. Mao mark my word bw'okoma we Uganda kigenda kuba kirala. Let's hope ate nabawoninze nti kumu abagenze kuliko omufu oba kuliko abafu kumu abagenze waliwo abagenda okukoma we Uganda mutandika okuyongobera mutandika okuwanda endusu mutandika okoganga nga Oulanyah bw'abadde akogga kumu abawawerekedde kubanga nammwe musa abantu bano ekizibu kyemutabategeera nga sinaba kumalayo njagala muwuliriza akantu kano kali mu lusoga mwemwe mwenna abakolera gavumenti eno waliwo omusajja musoga yabagamba nti bajja kuba maana omusajja yabagamba mwenna abakolera gavumenti eno mukawulira akantu kano ali mu kibiina ekyokutaano bankuba okujja okuyitira omugenyi enkoko nali kisalanga ku nkoko nze namala nga nsiba enkoko ku muyembe me n'atoolamu n'atandika okugimaana nga kisaze ku mutwe enkoko yakyolya nga tidinga enkoko eri kulumizibwa
obati mwidi government eno edakuba maana mucholye baba mane olaba oyo ye Kadaga bwe muba temuyidi government ya Museveni ejja kuba maana bwe muba temumanyi government ya Museveni egenda kuba maana egenda kuba maanya ng'enkoko ate Museveni ya asooka n'akumanya va ku nkoko nti omala ogisalako omutwe at the end of the day ogijjeko ebyoya naye mwagenda kubajjako ebyoya nga muli balamu muganya okuwulira. Wallahi bana abasajja bwe bakeera ku makya alonda Nyakayirima ne bamumiza omusu nze lwe nawanika ne ngamba what olaba nabo abasajja bano bwe bakeera ku makya ne bamiza omusajja munnaabwe eyabayambako ku lutalo lw'e Rwanda. Abasajja bano lwe nabatya era bano abasajja nze sibeesiga sirina muntu gwe neesiga gwe nkeera ku makya nti nenkwesiga era nze mu bulamu bwange sirina muntu gwe neesiga. Olaba afande Rwijema abasajja bano baamu stage nga ba Museveni abo basalimu sale ne bamukuba kati gwe Oulanyah ng'ojje n'ekibuto kyo gwachenge bakulimbye byebizimbe byonna ogenda kubirekawo gwe kimmawo n'oveeyo muwalemerera okumera ebirevu ate ebyoya ne bikujjula ennyuma. Okisegeera? So njagala mbategeeze mmwe muyina okutegeera gavumenti eno egenda kuba maana. Tugenze maaso. Who is the next speaker? Wano wenjagala we wali ekinywe. Mfunyeeko oluvuuvuumo. Muddeyo mu speech ya Maama Lususu ng'alangirira. Kubanga ekintu kino muyina okumanya nti Museveni Oulanyah abadde pro Museveni. Oulanyah abadde pro Museveni. Nga bwe nabagamba nti Oulanyah ye government eyo gye mulaba. Ye kansooka empooninge mmwe abatambulira ku Bobi Wine. Mwe abagagga b'omu Kampala mwe abavandimu abafunye ssente mbu mwagala kwogera ne Bobi Wine. Bobi Wine does not have time for you. The likes of Toyota, the likes of simanya kasika heritage simanya baani banze simanya baani mwagala kwogera na Bobi Wine. Bannange mbagamba mwenna Bobi Wine does not have time for you. Mwabagagga b'omu Kampala mwabagagga b'e Uganda babbye ssente ku bannayuganda kati mulaba ekintu kituuse ennamusetuuse ku nnyoge mubutuula obufoofofo mu mwagala ku approachinga Bobi Wine mwogere naye kubanga kati njagala kubalangirira 2021 ono bwe mumumalako mugenda kuba basajja bagumu. Therefore mutaddewo group mwagala ku approachinga Kyagulanyi mukeere ku makya mu promising nti omanyi nti effe ne bona atusibayo emyaka n'abagina babwe gityo. Okitegera ne bona atusibayo emyaka emitono. Nenjagala okubagamba bannange kizibu kye tukyali mu kizibu kiki. Kaakati muddeyo muwulirize Maama Lususu akola ebintu bino byonna akimanyi nti bamu promisinze okuba next speaker. Era Nyereko Muhammadi bangambye mbu naawe osekera mu kikonde kubanga kati this time Oulanyah bwavuddewo mugenda kukola elections. Kakati who is the next speaker? Awantu awo wagenda kuvaawo omusaayi, awantu awo wagenda kuvaawo emirambo, awantu awo wagenda okugwa emirambo. Njagala muwulirize bulungi. Nyereko Muhammadi owoomingira okuba speaker, owoomingira okuba ate ne bali balina owaabwe. Era bannayuganda bannange wetulaga omanyi oyinza okukola ekintu nga muganda wange Lumbuye bwagamba ng'osuubira nti ogenda kukaabya muntu wabula ate n'osanyusa nupu mmwe mugitemera amavuunike ne mumala ne muganjala ne mumala ne mugisimbira mmwe mutuzannyira. Kino ekyoLanyah kitukoledde okufaako bufi
mwe bama ba president mwe mu pretending leyo ba agundi ba fentino mwe mugurivinga nabo nefe no tugenda kubasabula ate kati Fred ajja agenda kubasabula mama Fred no lwalero mu bulange mmengo togenda yo kati nsereko oli mu kuwominga neteka wali kasusedda nga mawo bwe yakera ku machana alangirira mbu nagenda kubeera nga agenda kutulwanyisa emyaka ebiri mawo you know what they call national unity platform you know what they call NUP you know what they call people power bananga te mukone kayimoja obobo manyi nti oli kuno owagira Kyagulanyi ne people power ne NUP kona ku kayimoji sharing a video Owulira sharing a video bobo manyi nti owagira NUP wekonere kayimoji bobo manyi nti owagira Kyagulanyi wekonere kayimoji njagala kulaba bu emoji wano nga buflyinga njagala okulaba bu emoji wano nga bwalavu obwakibona bonna nga bwa Kyagulanyi ne NUP njagala okulaba bu emoji nga buflyinga so nsereko oli musanyu era mu bantu abasinze okusanyuka nga Oulanyah nga bamwanawo nsinze buli naku nsereka agamba abo bayaye ba NUP bye boogera tebabitegeera naye olwaleero Museveni bw'anaawo nsinze kati nsereko era mugenda kumulaba n'ekirala Semujunganda nakuwonenze eggulo ne Semujunganda naawe bakugambye nti oli mwaba abaagala okubeera sipiika Semujunganda weegendereze okukuwoninga nze I don't gain anything naawe bangambye weeyagaliza obwa sipiika tutaddeyo could it be the reason they pushed Zaake aside olwokuba Zaake mumanyi lwaki Zaake bamusindika aside kubanga Zaake yabuuza nnyo what happened why are you doing all this because Oulanyah is absent because Oulanyah taliiwo lwaki mukola bino byonna byonna eby'ekigwagwagwagwa olwokuba Oulanyah taliiwo kati mwasazeewo ne musindikabwa naye kye njagala okubagamba mwenna nammwe abawagira ba NRM nammwe bakama baffe mukigakase nti ffe tetujubireetinga nga bano abantu bafudde naye bano abantu we batutuusizza gye batutuusizza kyova olaba nga ffe tukoze eki tukedde ku makya ne tukola ki ne tubeera nga tukaaba amaziga I want to warn you guys every tears of Ugandans kino kigenda eriggwe Museveni ne wankubaddewo amaaso go gaakala tokyasobola kaaba naawe muhoozi Kayine Rugaba bino byonna byonna amaziga gaffe ge tukaaba kati mapenduzi ssebo babadde bakuinterviewinga noweekaabye obuziga obw'ekigwagwagwagwa even at a time when we were it's an extremely devastating moment. It's sad for this country. Thank you so much, Honorable Ojala Mapenduzi. You see, that's the mood here at Nakawa. It is a very sad moment for even some of the legislators from Acholi sub-region to compose themselves and speak to us. It is understandable. It is a very dark day for the country, for the people of Acholi, mourning one of the pillars of this country, a man who has served his country right, a man who has been there for his people in terms of development, in terms of offering that leadership that the people of Acholi have. Kakati njagala obagamba, you are dragging us to believe that Uganda is sad. Uganda has been sad the day you guys murdered Kaira. It was a sad moment. Uganda has been sad. It has been a sad moment you guys murdered the late Muzata. Uganda has been sad the day you murdered Chigundu. Eyali wa Greenland Banka. It has been a sad day. Mwe bunamawulire mwe obwesinisa sinisa ebinyo. We grew. Nze kitange yali mukwano gwoyo omusajja wa Greenland Bank. Museveni gwe wayita.
Haji Chigundu nomutekane mu Bank of Uganda. Nemumala nemumutta. Uganda has been sad. We have been experiencing a sad moment. The day you guys murdered Archbishop Ruanga, an innocent man. The Catholic Church grieved. Ati mwagala okutuga mambu no Oulanyah yewa amanyi nnyo ye Oulanyah wa bei nnyo mu the whole country. Ani abalimba? Who told you that the whole country? Who told you that it's the whole country? Uganda has been sad the day you guys murdered the Seventh-day Adventist bishop. Kati mwagala kutuga mambu no ku Oulanyah. Kyo ky'amaanyi nnyo. Bannange. No. The day you murdered Frank, in a broad day, in a cold blood, it has been very, very sad. Kati mwechine Oulanyah mwagala kuchifuula nti nno ky'amaanyi nnyo. We grew up this. Nze kojja I'm approaching 50 years of age. The only president I've ever seen, nemulaba nti wuyo ye Museveni gwe. You are the only president, and all the atrocities you have committed. Zonna zisinga mbadde nzikola ki. Uganda is sad, especially the Baganda, they are sad. We know you poisoned our kabaka. Kabaka waffe tumanyi mwamu obutwa. Uganda has been sad. It has been dark day. Muganda waffe ani ono musajja wa Jema. Arahaji Chanjo omusajja yali ayogera ennyo kati ali yogerera ku batule. Kati mwagala okutufuula mbuno we've been sad. Mututwaleko n'eri olugezigezi. Ne mukwata n'omukazi mukamuzaata kati mumufudde Popeye, mumufudde Toy, mumufudde Teletubbies. Basajja mmwe wallahi kyemusiga kyemukungula. Mwenna bawagira Museveni mwenna. Enja tujja kubeera wano nga gwe tuli kugwe Besigye. Nawe Besigye bw'oliteekayo, this is the way we will be talking. Kubanga Oulanyah twamugamba nti Oulanyah va mu kasooli. Sebo Oulanyah one of the good days. Oulanyah one of the good days. Yavaayo ne yeeyogeza n'Olunyankole. Kano ka video lindako bannange munindeko temuvaako. Sole nkomyewo. Nabagamba nti osobola okutambula n'abavandimwe ne tojja kufuuka muvandimwe. Oulanyah, we are not here mocking you. You relatives of Oulanyah, we are not here mocking the death, jubilating the death of Right Honorable Oulanyah. No. But you guys, the atrocities that you commit on our people, this is the very same words we'll be talking when you Muhoozi, you are dead. Fe tujja kubeera eno nga tukola ki? Nga tulya kinywa buugi. Naye njagala okubagamba Oulanyah jjukira ebigambo bino. Oulanyah nkimanyi gy'oli. Naye jjukira ebigambo bino. Bannange, you can walk with royals. Osobola okutambula n'abalangira naye tosobola kufuuka mulangira. Jjukira ebigambo bino Oulanyah bye wayogera. Nabanye Uganda mwena. Ninye Jacob Oulanyah, omuntu w'abantu. Nibashaba akarulo ka vice chairperson omu NRM Northern Region. Mwebale munonga rukundu egumiho. Owulira, mubadde sebo mutandise n'okuyiga olulimi lwabwe. Ate nno luno olulimi si lwabwe. Luno olulimi lwaki temuyiga Olunyarwanda? Oulanyah! Bannange, this is why we are jubilating the death of these people. Oulanyah gwe kennyini omanyi abantu b'omwaluwa tebakyapamana ku nkoma. Mu abantu b'omwaluwa babampenduzi wano muli wano mwekaabya obuziga obw'ekigundi. Mbu you want us to be with you? You want us to jubilate with you? Nga mwavayo ne mu justifying kino kimuhezi kyavuddeyo ne kijustifying anti you don't know the security agents who are kidnapping our children. You don't know the drones that are kidnapping our children. You don't know the drones that are kidnapping. Mbu abantu bayingirawo buyingizi ne bakidnapping abaana baffe. This is the type of stupidity you guys you have reached to. Sharing a video. Okitegera? So, fe tugenda kubeera wano buli lwe muteekayo nga tuyimba kitaffe tuwayo gy'oli Oulanyah oyebase kitaffe tuwayo gy'oli
Oulanyah oyebase kubanga betubeeranga during the day kati tubagamba tubayimbira fuba fuba eggulu ly'empeera fuba fuba eggulu ly'empeera kigambo kya kitiibwa. Oulanyah n'ovaayo n'ogamba nti Museveni ali close to Jesus mbuyera ye Museveni wa olw'okuba ye yakubise. Abasajja bavuddeyo wano bakugambye nti uswikumuwa iyaya bitaku wallah. Nene muvaayo mmwe ne mugamba mbu Museveni ali next to Jesus. Olw'okuba abatadde mu kyoto kyekyo, abatadde mu tanulu eyo mu State House, abanyokezezza ebigundi, buli muntu gwatta bamujjako eggumba, buli bantu batta n'abajjako eggumba. Museveni gw'owuuta n'emisaayi gy'abaana. Abaana abasinga be muttireyo mu safe houses ne muwuuta emisaayi gyabwe. Bwe mutuukeyo buli muntu agenda muweka akayumba ne bamuwuusa emisaayi. Basajja mmwe. Mbu today you want us to grieve with you? We can never grieve. Wulira Ssebo Oulanyah, wulira Oulanyah Ssebo yeefuula omunyankole. Banywanyi bangi n'abanyi Uganda mwena. Ninye Jacob Oulanyah, omuntu w'abantu. Nibashaba akarulo ka vice chairperson omu NRM Northern Region. Mwebale munonga rukundu egumiho. Mbu Ssebo ayagala akalulu ka Northern Region wabula atakasaba mu lunyankole. Bannange basajja mmwe babawonga up to what extent? Kati mugenda kulaba gundi Anita Amongi bwagenda okuvaayo agenda kubanga wa pink. Ebyange nze nkomye wano kampite muganda wange abakubeerenga akola ki? Ayongereko kubanga twabadde wano ne tubagamba. Twabadde wano eggulo ne tubagamba. Kampite muganda wange abeerenga atandikiraawo. Muganda wange wamatandikiraawo. Tereera bulungi. Ssebo tandikiraawo. Oli loud and clear tandikiraawo. Tandikira kwaka akagundi kembadde ka video nga Oulanyah ayogera mu lunyankole. Kati omukulu Oulanyah oyo. Yes Ssebo. Omanyi tojja kwewuunya omuntu eyagamba nti Museveni Jesus. Kati kiki oyinza okwewuunya? Omukulembeze omuntu gwe tumanyi nti yasoma amateeka musajja muyivu. Bwe bamusiriwaza n'atuuka ku ekyo n'aba ng'asobola okuyita Museveni nti Jesus. Kati nga weewuunya bano bassemujunganda okugamba nti zaake tasaana bwa commissioner. Well, excuse me, wallahi teweewuunya. Teweewuunya. Oyinza okwewuunya. Tubadde ne baprofesa bangi babukenya bonna abayivu betugamba abayivu bayambye eki Uganda. Nze njagala kuyita kweyo ensonga esooka. Koli mapenduzi bw'avaayo n'akaaba amaziga g'ekirongo development Oulanyah akoledde ki abano? Ab'omundoza na wallahi tazimbyeyo wadde borehole. Okitegeera? Bano abasajja Oulanyah yali musajja wa UPC n'akrossinga ng'agenda mu parliament n'adda mu NRM. Ekisanja kye ekyasooka yali wa UPC. Leeta ne bamupererereza kuba UPC tumanyi kati kibiina kya gundi kya NRM kyayingira obufumbo ne NRM nga bw'olaba DP nayo mmawo bwe yagiyingiza NRM ne bamuperereza ne kati bw'olaba Museveni ono kabwejumira waabwe kanywa musaayi saababisi nga kati yabika n'abafu n'obuuza ddala protocol wise Museveni lwaki ye ya breakings Amawulire. Yesoko tutangalizeemu awo soko tutangali kijja kitya nti Museveni yabisa Oulanyah bali abali bebe yatumyeyo ziri embizi ze yatumye lwaki size zibisa Oulanyah ne zitweetinga ne lwaki tutangazeemu awo. Protocol wise Obole ye yabadde alina okubika Oulanyah kuba ye communications head wa parliament wa clerk of parliament naye kati kino kijja nti Museveni what a coincidence nti Museveni ye yasooka ku siini ya Kirumira nga bamusse. Lw'obusezi bwe bw'awotogattawo dotsi. What a coincidence nti Kigundu bwe bamukuba amasasi Mama Fina yayitirawo Museveni ku ssimu Museveni n'atuuka. Biba bipulaninge. Kati omuntu yenna bw'afanga Museveni abadde amulina mu target. Museveni gwe balina okusookaako obubaka nti afudde era y'alina okubika. Bwe ba accident oba masasi alina okusookawo. Kati Museveni ekintu kino omuntu ajja kubuuza lwaki Museveni abadde ne interest ate nga Oulanyah abadde awo oba tukubire nnyo lwaki Museveni abadde nnyo ne interest mu Oulanyah sooka otusiigirewo awo twanguyirizeeko. Kati kyenjo gamba bannayuganda bano Hima Tusi dynasty
tebalina mukwano ne bw'obakolera tekikufuula mulangira wakati Museveni alina project ye ey'omutabani w'omusika gw'olowooza Oulanyah ayinza okuba comfortable okuba sipiika nga Muhoozi ye president tekisoboka era wano sokolindeko wano wenjagala okuwoningira buli muntu yenna ali mu gavumenti akimanyi nti oli senior wenna ogenda kagaganga this time mutusabire nnyo tununule eggwanga lino naye mwenna abali senior Katumba Wamala ne gurupu genda maaso ssebo wakati ekyo scenario ejja nti Museveni bw'aba azimba project ye ey'obusika obwa dynasty obwa North Korea toyinza kuba n'abasajja bagezi ng'oba Oulanyah wadde ba puppet nga basayutingira Muhoozi kati oba olina okuba eliminating oleetewo nsereko wajjira mu pipeline ku kyobwa speaker era kyova olaba yasanyuse nnyo wano ali mu kusekera mu kigundi n'ekiprojekiti kiri eky'etteeka lya internet yagikasose ewala kubanga kati nsereko ye generation ya Muhoozi ate tumanyi nsereko ali bwati ne Muhoozi ate nsereko yeesimbawoko ku bwa speaker kati bano Kaabe Anita Amongi tali seefu Thomas Tayebwa ye generation ya Muhoozi Tayebwa omumanyi yeesimba ku kya deputy speaker kati nga ye chifu wa parliament kati oyo yali next in line n'ensereko hierarchy wise mu project yabwe ya Muhoozi kati bano bonna Anita Amongi tubawa security alert nti nabo tebali kyovola banga fe twabagambye nti bagenze kuwerekera mufu naye nga ate nabo bafu okitegeera kati ekyo Uganda njagala mutumulire waliwo deep state ngono lw'omushana bw'abiyita deep state ya NRM Al-Nakba ng'okupevingira we ono omutamivu waabwe mutabani waabwe gwe tulaba kati akukuta ne Rwanda Kagame nga Kagame kati yalinga Godfather we yalina omugulu yate naawo njagala kuyisaawo kano mwe bannayuganda bagenda kubateeka kuno kubanga after this bagenda kwanawunsingayo ennume endala bagenda kwanawunsingayo mulambo omulala omunene after Oulanyah mubeere mu bino ebintu bigende weeks 3 nga Muhoozi yali mu kupushinga kintu eri wansi okiwulira ekyo muganda wange genda ma waliwo deep state ey'amaanyi ennyo nga surgical operation eno project yaabwe eya Muhoozi okusucceedinga era ne Yusuf Nsibambi yakibagamba n'abagamba okujja zaake ku bwa commissioner mwabakitunuulira ng'ekyo nti akafofofo but there is an influence deep state kyebagezaako okusirisa buli omu kisizaake ng'omuntu gwe balwanyisa naye waliwo ekifaananyi ekinene kye bapushinga nga bayisaawo project ya Muhoozi kino bannayuganda kyenjagala mbagambe nti emirambo gigenda kugwa mingi ne bwe mubadde mulowooza nti bawagizi ba Museveni naye nga they are senior bano bonna ba Moses Kigongo balina okuvaawo mu kkubo Muhoozi ayingirewo ezo bonna emirandira egyo emikulu egyo ba Moses Kigongo akina abadde chairman wa NRM emyaka n'emyaka bonna balina okuttibwa kati zino security alert tuzibawa mu gino emyaka gino nga bwe bapushinga project mugenda kulaba emirambo mingi era temugenda kwewunya nga babagambye Oulanyah yafudde coronavirus kuba kati byekwaso byabwe bati abasajja postmortem bweyinza ovaayo mu America naye nze kati Oulanyah ngenda kweno nsonga kojja gy'obadde oyogerako nti lwaki batulabanga ffe abajubilate nga why should we jubilate enfa eno gyonna kyogedde kojja nabadde ku programu yo nengamba abawuliriza era abali kuno muddeeyo mu vidiyo zaffe jjo bigambo bye nabagambye 98% nakibagambye jjo deeti yokka gye saabawadde era nakoze bubi nabagambye omuntu bw'aba ali mu palliative care intero gye tulina Oulanyah addira mu coffin e Uganda ekyo wakyogedde ekyo twakibagambye ekyo twakifulumizza ne muganda wange Fred yakyogera 98 nabagambye jjo Oulanyah addira mu coffin never did I know nti Museveni leero agenda kusalawo ng'alaba akaliro kabakutta alangirire nti omusajja kituufu afudde naye kino people may think we are not jubilating ne tugamba nti basajja mmwe mutukoze ebikolobero bingi naffe twagala kituluma nnyo naddala kafamire ka Museveni akoze kati Salimu Salono ebiwugulu bino owaaye olindako mbu batandise okugamba mbu afudde covid sikibagambye bayinza okugamba afudde covid okiwuli kati ekiwuggulu kyange kiŋŋamba kafamire ako aka dynasty
salimu sale wejjanjabe nnyo kuba twagala nammwe mufiirweko tetwagala bakyoli be baba bafa kono bano Oulanyah mukozesa bakozese lwakuba bo balowooza bafuna abalangira Oulanyah mwabamukabirira bagashumba abagamba ffe twogera bubi Oulanyah mu kampeyini eziwedde ya orderinga ne basibako abaana ba Nuupu amayinja ne babasuula mu River Nile kadde mwako Oulanyah presidential campaign eziwedde ya orderinga abaana ba Nuupu ne babasibako amayinja ne babasuula mu River Nile nga balamu ekyo Zedriga yakyogera gye kiri ku YouTube sinze nkyogera kati nze nkungubagira ntya omuntu eyagenda okwefunira ebibye avuga ziddigi akwana bakazi yamanyi oba afaafe naffe abantu baffe bafa bayasirika muma bafudde Rita Nabukenya yafa Dani Kyeyune bamukuba esasi kati kiviiriddeko ne maama we leero tumuziika maama wa Dani Kyeyune bamuziise leero naye ng'olowooza okufaako kuvudde ku ki okuva lwe batta omwana we yali amufunira 10 Mama taddanga ngulu. The last time I saw James Mubiru na lebagenzo omukyalirako omukazi paka yafudde. Kati ffe abana babakonye. Bawelwendo babakonye. Bano bakina wawa mu East yonna mu Bugisu bassa abantu. Abana baffe bali mu Safe House. Bamachete bali mu Safe House. Olivia Lutaya bali kigote babata. Ono guti ali wali alekana bulekanyi. Bano bani guti omuvuka ya mugamba ekibasibya Kyagulanyi kati ffe twagala tubakungubagire tutya ng'okwambala akasati akamyufu e Uganda musango oli najja mu kkooti n'agamba okwambala bereti oyambadde byambalo by'amagye n'omubuuza ng'abamagye tebambala baleti na ovulo ya red naye ng'abaana baffe babasiba abaana baabakuba amasasi ku playinga music wa His Excellency Kyagulanyi ekyo abavandimwe bassa abantu olw'ekyo kati ffe tubakungubagire tutya bannange humanity eriwo kummwe mwekka abanyigiriza abantu kakati muganda wange olw'obudakiika muganda waffe Lumbu yajja ate n'abantu baagala okugenda okuwulira obulimba bwabwe ku NTV njagala otusiigire ekifaananyi kiki kyolaba mu maaso awo abantu bano bazzeeyo Uganda maama Lususu ne gurupu ye bazzeeyo Uganda tusiigire ekifaananyi kyolaba awo nze ekifaananyi kyendaba era nga bw'oyogedde nkuwuliriza bulungi olutalo olugenda kubalukawo ku bwa sipiika maama Lususu ne bw'anaaba alututte be bamanyi singa babadde baagala otereeza ekintu kino baddewo balonde bulungi kadaaga bamukomyewo yeesimbe mu kya sipiika bakimuwe bagire nga bakibugumirizaawo nze kyendaba nti olutalo oluliwo nze mbawadde security alert nti projekiti ya Muhoozi egenda mu maaso ne maama Lususu alina okuvaawo kuba balina okuleeta nsereko generation ya Muhoozi balina okuleeta nsereko kagege ku bwa sipiika ekyo kibabuulira bannayuganda mweri ebifo either ku bwa sipiika oba obwa deputy nsereko Thomas Tayebwa kuliko alina okufuna ekifo ekinene kati maama Lususu bino byonna byakola ali mu lusuubo kuba maama Lususu wadde ayinza okuloza Muhoozi project naye ate bamulabanga ali ebiti senior kuba yava mu FDC kati they have to create these young boys what the Thomas Tayebwa yaliko mu FDC but he's still a generation of Muhoozi instead of bade wa Muhoozi instead of already lawyer instead of wa speaker ya bwagalada kati waliwo okuyiwa omusaayi okulyawo era nga kano kakagegeke mulaba mukatunulire nnyo ffe twabagamba dda basobola mu eliminating kubaako nako kagenda kuba dangerous nnyo oyo nsereka agenda kuba more dangerous than maama Lususu kati sajja kalina eziro ku mutima kati kyetunulira bino ebigenda mu maaso we are heading for dark days ahead nga bapromoting Muhoozi project abantu bangi bagenda kuttibwa bannayuganda bangi abali senior mu bifo byabwe kobenga oli permanent secretary mu ministry wamu kobenga oli influencer yenna olina seniority if Muhoozi Museveni is to retire nga baagala okuyisawo mu mbatuutu many Ugandans are going to be eliminated in the process bannayuganda mwebereremu amagezi gotukage tulina buno obusajja twefungefunge tubugobe otherwise we tubutabugoba Uganda tugenda kubeera mu nsinga emmomboze nga bwe mulaba ba Red Indians mu America kikatwe obanoonya tokyabalaba nga bwe mulaba ba Aborigines mu Australia Australia linsi y'abo Aborigines naye ng'obanoonya tobalaba kati batugamba Rwanda yakula eringa omubisi gw'enjuki mbagamba bano bonna abasajja basi kati baguddewo zi border ne bayiika lwaki bonna tebaddayo e Rwanda oba Rwanda eringa omubisi gw'enjuki kati naye nga byonna ebikola nabali abawala be mwalabye abapromotinga Muhoozi project nga bali ku lwala ejjinja bonna Banyarwanda
katugamba lwaki muhoozi project eri promoted by Banyarwanda kyetwebuuza kati bannayuganda bannakabala mwerwaneko kuba omusaayi gugenda kuyiika gwe walabyewo omukyoli mu bawala abo ababadde bambadde yeero nga bapromotinga muhoozi ebyo byewalabye n'obubina mwalabyemu omusoga mwalabyemu omuteeso mwalabyemu omuganda mwalabyemu omunyolo bonna balina gye bava baasi zagguddewo naye tugamba bannayuganda mwekwatekwate mulwanirire ensi yammwe bino byonna tujja byogera naye bannayuganda tusituke otherwise tugenda kuba mubawulira banyakayirima bakyala baabwe bagoba abantu 8 naye nga tukimanyi Kagame yali emabega mu kutwala ettaka eryo ery'ekibuga tubawulira abantu babagoba Bukisa bagobya abantu 2,000 ku ttaka ne babasuula emukono kakati mawobe ono omulaba otya kubanga nze mulabye nga ye project yesembayo mawobe ono tusigira akafaananyi mu dakiika nga 3 mawobe ono omulaba otya azeye Uganda omulaba wa mawobe nafunye intero nti olwedde yalwalidde mu America alina kasikonda mungi era baagala mutika akomewo not to increase expenses ez'eddwaliro yafunyemu kasikonda simanyi oba kasikonda yavudde ku ki nafunye ku intero oyo naye kati mawobe ye kyetumugamba mawobe olidde ssente za Museveni okuva mu lutalo lw'ekkonyi mawobe olina ebya Museveni bingi bakutuma oteese n'ekkonyi naye ng'okimanyi bulungi kkonyi ye Museveni abakyoli banno ne babasalako emimwa kati mawobe ku byama by'olina naawe balina okujjawo ekyo kimugamba Nobert Mao nti emirimu gye bamutuma project zonna okusaanyawo DP bamutuma asaanyewo DP ne batamanya nti Kyagulanyi alijja within a short time n'akola nuupu aba DP abalimu empeke ne bagedduka mu nuupu kati ekyo mawobe kimuluma project yagaana bamutuma ye ne bamukasambidde n'alikulutinga obuvubuka obwa DP bonna era bwe mulaba ebintu abantu n'abadifendinga Nobert Mao ku ssaawa eno bonna ba NRM propagandist bwe mulaba omuntu adifendinga Ssemujju ebintu byayogera bonna ba NRM propagandist mwetemwebuuza bino ebibiina byonna FDC DP biri mu bufumbo ne Museveni wadde nga mulimu ba individual nga ba Yusufu Nsibambi mu FDC bo abali libro nga tebakiriimu naye Mawobe project zamulema era naye tugamba target is a target sasu ku nnyama teyewuunya kwa project ku level ye gyaliko kugamba ajja tweeting emyaka 2 ekyo tekikolera Museveni kwa Museveni akimanyi National Unity Platform toyinza gikuba on social media olwoba tolina kyomugasa yasaawo abantu bangi ne bibalema kati Mao gwe ku mirimu gye bakutuma nti kati ogenda kubeera ku tweet emyaka 2 Museveni oba tokyamuyamba nga yakutuma okuteesa n'ekkonyi okimanyi nti kkonyi yali Museveni yakutuma osaanyewo DP n'atamanya nti nuupu erijja kati oli liability era Mao tumuwa security alert njiddamu yeebereremu ate ku side y'abantu abanaye bamutwala tweyanze katuggalewo kale oyo abadde analyst wange we omukusifu atuwa analysis kakati bannayuganda mwenna mubadde mwebuuza lwaki Museveni ya announce okufa kwa Oulanyah era lwaki ba announce olwaleero olwa sabbiiti Uganda gye muyita sabbiiti njagala kubabuuza waliwo ebintu bisatu byagadde okudivertinga njagala mukwate kalaamu n'olupapula muwulirize ebintu bino bagadde okudivertinga mugano concentratinga ku kintu ekyabadde mu St Mary's College ekisubi nkiddamu mwalaba information muganda wange Fred Lumbuye gye yaleeta yonna mwabatugamba mbu tukola propaganda ne information yonna gye yaleeta yonna yali authentic era yali legit era omusajja oyo gundi oyo omusajja oyo gwe mwalaba oyo atali father nga yali employed by muhoozi father oyo yakwata abasomesa bonna n'abagoba era Bobby bwe yagenze okukikola ekintu ekyo tekyalabiseeko wadde Mawulire wadde kyovola banga nkusaba bwoba tonna sharinga video eno njagala sharinge muliko abantu 505 mu sharinga video eno kubanga this is where you get the information y'ekisubi temwagifunye wano Fred yajja n'abagamba nti omwana wa Bobby bamukoze eki bamusmagling bamukataddeko enjaga era ne Bobby president wa fatu laba bulungi nnyo ye era bwe yawulidde mwawulidde mu revelation ye yabagambye nti yabadde ye tiyabitwala nga byamaanyi n'ate olinga mubanda
oli mubanda buli live ya mwana yonna ali kuno yonna agiraba bulungi so bayagadde batudaivatinze ku kintu ky'ekisubi ekintu ekirala kye babadde bayagala okutudaivatingako ye rising commodity prices emiwendo gy'ebintu ekigenda maaso kubanga mubadde mwekanamye emiwendo egyekanamye babadde yagadde batukoleki batudaivatinge so byebyo ebintu ebiri ekyokusatu sijja kukyogera kubanga ekintu ky'ekisubi kibadde kibaliddewo kati bagadde batudaivatinge tu concentratinze ku Oulanyah bu media bugundi bonna bukuba Oulanyah nenga Oulanyah twamubikadda dadda bana Uganda mwabatandiko balaba okitegeera nera ne bino bali omusibi yavuddeyo nga atisa mbu agenda kwata bana Uganda agenda kwata abaana abakola live fo kimanyi nti Katonda yatukuuma mwegezesa mulumbuye mwesiba mulumbuye okuva lo yabalemako lumbuye enjovu ne bwe mumuteeka mu kaveera tajaamu bwe mugenda okwata lumbuye mugenda na buveera lwaki se mujja nagundi nze kojja omugezi wano munda bandika sajja nyama yalwo ate bondaba live bondaba wana ate bwe nkulaba mu real life oyinza n'okutya oyinza n'okudduka emisinde buuza abamanyi ffe tuli njovu mugenda okujja okutukwata mujja na buveera okitegeera so ebyo ebintu byenjagadde okubagamba so n'ekirala Uganda bannange especially omulangira Nakibinge assalamu alaikum wa rahmatullah wajja dakurada za fene tukuwa security alert namwe abantu b'ekibuli twaba wa security alert okuva lo babajja mu muzaata bakyayina omulala gwe babaagalamu so abalange abasiramu b'ekibuli bwe babajja mu muzaata bakyayina omulala gwe babeetaagamu baba wadde mmotoka mwenna ne mu getting excited eyo Mitsubishi ne Mitsubishi eyo mugenda kugituulamu mutekeko zi air conditioner ebinaddirira nagwo naaze nkiddamu ebinaddirira nagwo naaze omulangira Nakibinge twakuwa security alert ne tukugamba bakwetaaga omulangira Nakibinge oganye okwebereramu swahaba ebinaddako Allahu ya'lamu okitegeera so bana Uganda bannange nganjagala okubata mwegendereze ekintu ky'Oulanyah kino mugenda kubeera nga mukiconcentratinzeeko bayiwewo omulambo ate most likely liso moja njagala wano mukasharinge most likely liso moja naye muyinza okubanga mwamukweka eyo nga naye mugenda kumujjayo naye buli mulambo gwe mujjayo gwonna ffe wano tugenda kudigida buli mulambo gwe munajjayo gwonna ffe nga tudigida kubanga bw'abantu bamwe mutambala nabo bajja ne batuwa information fene tutakula ebirevu byaffe buli mulambo gwe munajjayo gwonna twabagamba ku social media wano mwatugoba ku NBS ku NTV kati mugenda kujja ku NTV mwerimbe ngera nze ngenda nziruka wano na misinde ebulayo dakika mmeka ebulayo dakika zizo nete mwerabira muganda wa Ferumbu yajja this is where you can get the information osegera ate tukolaganira awamu tu interlinkinga mwabatuweereza information muzituweereze nebaza nnyo baganda bange naddala mu ababadde siyato abatuweereza amawulire gano okuva ku mwamu abali mu malwaliro abalinayo bakazi bamwe abali babadde mu malwaliro abalinayo bakazi bamwe abazungu ababadde mu malwaliro mbebaza nnyo amawulire gano mubadde mwebuuza amawulire gye tugajja okisega onagambye kojja webale kuweereza Eggwanga era munnange webale so njagala kubebaza mwenna baganda bafa ababadde siyato mutuwadde amawulire gano mwongera okutuwa amawulire naye bajja kuba maana mmwe bansereko mmwe bajja kuba maana mbalamusizza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mu sharing video mwebale nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh